Mbalamusizza mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erikwata ku nsonga ey'okukyalira ensiko. Eddagala lino nga ndireetedde mmwe baana bawala ne bakyala bannange obadde okimanyi nti amalagala ga lumonde ago nago gaba malungi nnyo. Tugakozesa tutya? Genda onoga amalagala go negaba si mangi, oyinza okunoga obukoola nga tugeze nga buna. Kwata obukoola obwo buteeke mu ngalo zo buyenge. Eddagala eryo bw'oba olinoga olina okufuba nnyo okulaba nti liyonjo. Eky'obuyonjo ekyo nkyogerako nnyo oba nkisimbako nnyo essira. Olina okulaba nti ebikoola ebyo biyonjo. Kwata ebikoola, oyinza okunogayo ebikoola nga 4. Kwata ebikoola ebyo biteeke mu ngalo biyenge. Yenga ebikoola ebyo paka okutuusa nga bigonze bulungi. Katandika obikwatangako, ng'obikwatako bw'osika abalongo bo. Ng'osika mpola mpola, twala obudde bwo mukwano. Ate bw'oba ogenda kukola kino, sooka weetegeke. Obeere n'obudde obumala nga toli ku kino nti simanyi mpapa nzira eno nzira eri. Nedda mukwano. Funa obudde obumala okutuusa oyinza okukikola nti ekyo oyinza okukikola okumala weeks 2, kisinziira sayizi y'abalongo ggwe gy'oba oyagala. Bwe kasita olaba ng'otuusizza ku sayizi yo gy'oyagala, then osobola okukoma awo. Bwe kityo bwe kiri eddagala lino lye mbaleetedde. Mwebala okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'okugyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Nsigadde nze Ami, mubeere bulungi, mweraba.